additive jimbaniza kade kano mwasuse mutya mujaba gye mutuzaako engalo enkyaliro Grace Can munaye embeera mbi Grace Can embeera mbi omuyimbi Grace Can kiddamu embeera mbi mbaniza essaawa eno ngenda kusaba subscribing atompere video no ka like mbane updates nze nkukumira mu kumanya ku updates ezijja okugasa bagitafa additive ji subscribe onyigende kade ojja kuba ofuna notification buli ntaka video no ku additive ji mbana amawulire aga buli lunaku wano ku additive jiko nakuluguna tusizaako embozi ya bafifida kunyamanyitwa ngasuga ono polisi bade emukutte nga bade mikono ya polisi nakuluguro wali ku CPS mu Kampala ngira ono yadi avunanyizibwa ku byokulabika nga waliwo sinde enzabulankanyizibwa iranga balika kugamba ngeri kyali mukwano gwa Jino Katumba amala polisi yamukutte nga banyina kibagala kumubuuza ku nsonga eyo jjukira Jino Katumba amala ye minisita ow'ebya transport ne bamaze ne bamuta era ngono bamaze polisi ne bamuta nga balaba tayina wakwatirako na yakubulankanya sitejjukira sente zino zabulankanyizibwa minisita ya transport Jino Katumba amala gyakulembera kati nsobola kyamukwasiza mukwano nnyo gwa Jino Katumba amala era polisi yamukutte ejja kumugyamu information eyinza okulabika nga egiyambako okunoonyereza wa sente gizaalaga obukadde ebina naye kati ssaawa zino bamutadeta era nga polisi bampi yamaze nemuta nkwaliriza akadde kano nasobola subscribing atompere video ka like atosagalinga ofollowinga Grace Can yafuna akabenje kuna ku lw'omukaaga olwa wiiki twakuba amabega n'essaawa eno bana embera eyongera kutuuka olunaku olwaliro Grace Can akedde kubisibwa mu ddwaliro ekkulu ery'Erubaga ng'embeera si nnungi yabadde mu ddwaliro esamba byagaanye ono atwalibwa mu ddwaliro ekkulu ery'Erubaga olunaku olwa ssaawa zibadde ng'emu ez'okumakya essaawa zino amawulire gakigaliganaku okutulinga omukutu gwa Phoenix Browser Grace Can yafuna accident ku lunaku olw'omukaaga era nga driver we yafiirawo ye emmotoka yasanze bukayona nga bwegirengerawo mu kifaananyi emmotoka ya Grace Can yonna yasinsibuka wabula ekyomukisa omulungi Grace Can yalimu na driver we kabebi tekaalimu era singa akabebi kaalimu simanyi bakandisima tusobola ensonga nti akabenje kaali kamaanyi nnyo naye nga bagamba nti akabenje kano kaava kuvuga ndiima olw'ensonga nti driver ali avuga ndiima ate emmotoka niyabika omupiira kwegamba driver n'agitomeza ebbali ku kifunvu essaawa eno Grace Can embeera yeyongedde okutabuka mu ntandikwa nga akabenje yakakafuna Grace Can embeera teyatabukirawo embeera yalaga ng'ejja okubeera ennungi naate kati essaawa zino ate embeera eraga kutabuka kugamba embeera eyongera kutabuka butabusi embeera y'obulamu bwe kiraga nti kati obulwadde butandise okwejjayo mpolampola naye ebiseera ebisinga abantu abamu bafuna obubenje naye obulumi ne butalagirawo kati obulumi budduka maaso nga waliseewoko akabanga abamu bamanyi okumenyeka amagulu naye nga akabenje bwe yali yakakafuna yalaga nti ntoba kale yamenyesa okugulu naye ate maaso eyo gye bijja maaso eyo ate bagenda okulaba nga ate afuuse mulema kwegamba obuvune tebutumala galagirawo essaawa eyo oba obubenje ebiseera ebisinga kati ssaawa zino Grace Can addusibwa mu ddwaliro nga alumizibwa omugongo kw'ossa n'omutwe n'amagulu gamuluma akabenje kaali kamaanyi nnyo kumanyi akabenje kaali kamaanyi nnyo mwafiiramu n'omuntu awo okakasa nti akabenje kaali kamaanyi driver ye teyalutonda ye yafiirawo ku sport Grace Can yasobola okusimattuka n'abaamu nga mulamu naye ate naye byongedde okutabuka embeera yeyongedde okutabuka ku saidi obulamu bwe kati ssaawa zino butabuse ate ssaawa zino butabusi ssaawa eno owa Grace Can era nga yeetaaga essala zammwe mbagambye addusibwa mu ddwaliro ekkulu ery'Erubaga yasooka mu ddwaliro ery'Ensambya era okuva olw'omukaaga gy'abadde bagezako kumunjanjaba ebiwundu byafuna ku magulu kwe yasinga okukosebwa kubanga kulikoko ebiwunduwundu naye saagadde biraga nnyo mu vidiyo eno YouTube tekkiriza bintu biraga musaayi ensonga lwaki siwadde kubibalaga ebifaananyi ebyo naye nga Grace Can yakosebwa yansuso akabenje kaali kamaanyi era kamukosa nnyo nga gyenkomeza mbagambye ku magulu kwe yasinga okufuna ebiwundu abasinga basika kugamba nti obuvune butono naye essaawa zino ate kati obuvune obwo obutono butandise okugejja olw'ensonga nti addusibwa mu ddwaliro ekkulu ery'Erubaga ng'azise n'okuzirika embeera etabuse omwana Grace Can kyajja azaale bambi kyajja afune baby shower ey'akaana ke naye ate essaawa zino obulamu bugenda mwongere okumusabira
Grace asobole okulabika nga asukka. Faali TV yugi bakadama mwena batumiddeko yonna gye musinziza mu subscribing mubeere bulungi. Faali TV